Abavubuka beesomye bonna bawagizi ba Wakayima ono bo bwe bagamba nti Kkooti yamugoba mu bukyamu. Owulira Museveni yakoba abagweri yali mukola kati yakozesa Bano bagamba nti omulamuzi Vincent Okwanga alina okunnyonnyola lwaki yawa ensala eyo okutuuka okugoba omuntu waabwe mu Palamenti kye bagamba nti yakikola mu bukyamu ddala. Omulamuzi Okwanga Vincent ono yawa ensala wooye ng'asinziira ku bujulizi obwamuweebwa oludda oluwaabi ng'agamba nti omubaka wa Nansana Municipality Hannington Wakayima amanya ge yakozesa okuvuganya gaali ga muntu mulala era nga ne mu nkalala z'abalonzi mu Nansana tegaalimu. Having not been entered on the voters register for Nansana Municipality constituency, Wakiso district is not a registered voter under section 1 subsection 1 of the Parliamentary Election Act for purposes of the 18th February 2016 election, and accordingly he was therefore not duly nominated and consequently not duly elected as a directly elected member of Parliament for that constituency under section 63 subsection 6 of the Parliamentary Elections Act. Akawairo 14 musemateeka kagamba omulamuzi yenna abalaze nti wa kibogwe asobola okugibwako era ffe tugamba omulamuzi oyo agibweko olw'okuvoola eddembe ly'abantu baaki b'Nansana. Kaakano nno bano bawadde bekikwatako essaawa 24 okutunula mu nsonga yaabwe wabula singa kibalema bagenda kukunga abavubuka okwekalakaasa mu munisipaali y'e Nansana yonna. Tumuwadde n'eddakiika essaawa 48 ng'amaze okugibwako ng'alekulidde nga yeetondedde abantu b'e Nansana. Bwe kigaana essaawa 48 nga ziweddeko twagala tugenda kutwala ekiwandiiko na mutayiika eri Speaker wa Palament eri Chief Justice w'eggwanga tulabe nti abantu b'e Nansana baddizibwa oba omusango Kasule yaguwangula mukulu Kasule yaguwangula oba teyaguwangula tetwagala kuddamu kulonda tuteekeyo omuntu omuki omutuufu ayise mu kalulu. N'abavubuka nabo boogedde ku nsonga eno. Bw'ataatuwa ebbaluwa yaffe wano tuli batono era tetusobola okusingawo n'okubisaamu emirundi tuli mitwalo na mitwalo mu Nansana n'okulekulira yandibadde alekulira obujjako ye ng'atugamba nti akozesebwa bukozesebwa alina bakama abo abamu musaba awa abalonzi ba Nansana Municipality ekitiibwa kubanga bola afima amatwabonabona twasiba mu nsana ne tusula ku district nga kalulu kabalibwa ati bw'ajja agamba nti Ssebunya bw'atobadde ffe tetumwagala tuddemu tulonde awo tujja okumatibwa tujja kufuna obumativu mu mutima awo era demokrasi ejja kuba egenze mu maaso era tetuli bamativu tuli basunguwavu omulamuzi n'okutuuka okutugamba n'atufuula abasiru mbu twalonda kifaananyi n'atugamba nti twalonda kifaananyi alinga azannyira ku bwongo bwaffe nti Nansana yonna nsiru. Abantu bonna baakaba mu Nansana kitabanga nabo basala omusango ekitundu kyonna nikisiriikirira nekibeera kiyongololevu nolwekyo tasobola kutugamba kati agenda tukiikirira nga asuleera ebukoto gyali kubanga omuntu wasula wali amakaaga tetwagala omuntu nga gyekimu ku kyamuganisa n'okumuwa akalulu kuba omuntu si mutuuze olomosi. Mu kiseera kino ababaka abakagobwa mu Palamenti olw'ensonga ezitali zimu basukka mu 16. Eggulire lino likusakiddwa mu Kisadane ku lwa WBS Amasunsule.